bammwe abafunye ebizibu ebyenjawulo ebitali bimu na bimu mbasaasidde. Tuline muganda wange Sewandagi Kawandula Bigambo ate eri Antama. Weddira Mbogo? Nze ab'Embogo bakyala bange. Kati ate mbeera ntya muganda wo? Gw'oli mukazi wange naye Buganda omusajja tawasa kika awasa mukazi. Kati nawasa mukyala wange yeddira Mbogo ekitegeze wange oli muku obeera mu kiyungu. Kati lwaki obadde wentya abasajja bafumba ewafu mu byobufuzi oli muganda wange naye mu byekika sebo oli wa kati oyogera ngo ndi muganda wange mu byebufuzi. Ensonga oziwulira bu vidiyo butambula wano butambula wano abantu bali ebweru bampereza vidiyo mwami Kwezi mwe bannamawulire naye ate mugenzi nnyo munda muno mwogera ebintu bya famire ya mukulu Tamale Mirundi nga nti bannaye ffe tuli bannamawulire abasengejje kati gwe ndeese munnamateeka ensonga zino ziraba otya eza famire nga bw'oziraba mukulu Sewandagi evidiyo nga zisusse bannamawulire nga basusse ate okwogera n'ebigambo tebyogerwa ebyomunda mu famire. Edda Abaganda bagamba twekisize akira tunamma. Naye ensangi zino ensi gyetutwala tetumanyiiyo lwa nsonga abaana ebintu bingi basazewo okubyanika n'ebyali badde bibeera mu ssanya muzaaliro era tojja kwewuunya olunaku olumu okulaba akatambi nga Namukasa si abeera ne gundi oli ku Megatron ng'akuleetedde akatambi ng'ali munda muleeba nga waliwo omukyala azaala atulage omukazi bw'azaala kati eyo gye tulaga si walungi era tewajja kunyuma. Ebintu ebiri mu famire ya Tamale Mirundi gwadde ogamba nti bannamawulire mubyanise nnyo naye munda mu famire nze bukulaba kwange ng'omuntu wa bulijjo wadde gweonyanjudde nga munnamateeka naye ng'omuntu wa bulijjo munda mu famire wateekwa okubaayo olutalo olw'amaanyi kasiggu ng'olutalo olwo olw'amaanyi kasiggu lwe luleeta Sewandagi nkubira ab'esayidi eri naawe Kwezi baanukule nga batwanukudde nnyo gwereeta bino ebyo byowulirako biyinza okuba ebitono naye bajja kuleeta ebintu bingi. Bajja kuleeta ne vidiyo ezasembayo ng'omugenzi Tamale ali ku kitanda bakubuulire bwe yali afaanana nga mulwadde eyo tugendayo era batandike n'okukulaga nga gundi bwe yaleka kitaawe kuno noono n'aleka kitaawe kuno naye byonna mu byonna nze njagala kulowooza wandeetako wano nga ffe tulina entalo zaffe ne Tamale Mirundi naye neebaza omugenzi neebaza abafamire kuba nze nabasaba kimu kwetonda era nembagamba nti okwetonda kawe bali kukkiriza nange nja kuba nkukkiriza kuba nze saayina buzibu na Tamale kuba Tamale kojja wange naye kojja Sali bw'agenda Emmengo n'awaayo okwetonda kwe ne tusiima ne tukuwulya entale zo ne ziggwa butereevu obuzibu we buva bwendaba kati obutuusizza abantu wano ye kojja wange Junior okwambalira abakulu bw'ayambalira abakulu nina miitingi gye nalaba ku katambi kitegeeza nti abakulu baayita Junior nga bamuyisa ajje babimutuuzeemu naye ng'ekigendererwa kyabwe si kyakumutuuza mu bigambo ekigendererwa kyabwe kyali kyakumwanika nabo bamuswazeswaze ensi erabe. Lwaki ndowooza bwe ntyo mu miitingi eyo mwalimu akwata akatambi era nga atagitinze Junior mu miitingi zaffe ez'ekika naddala nga tulina ku nsonga zetwogerako nga zaffe ezituluma tetutera kukkirizaamu bakwata bifaananyi kubanga mu miitingi ezo musobola okuvaamu ekinene omwana n'agenda agamba kitaawe nti wansanga mu kinaabiro n'onkwata ku bbeere ekyo nakyo kisoboka ate kisoboka okubaawo omwana akuwaayiriza nekinyikira nga mulamu we yamugambye nti Kwezi oyo yatufuukidde ekizibu lumirize ku nsonga eno bw'ojja mu lukiiko
mulumirize omugambe nti oyo taata kwezi yankwata ku bbere nga nva mu kinaabiro ali anjagazaaki weebale nnyo nekikwatayo kati nno nga mulimu akatambi omwana n'agenda akala amaaso n'akuba eggambo erifaanana bwe lityo naye ebyo byonna nze kyembirabako nti biva mu bino junior byabaanukula naye ebizzeeko ate binsanyusizza mu nneeyisa ya junior. Omanyi abaana bano tutera okubabuulirira bw'oba oyina by'oyogera weewala nnyo omuntu okukukonjera ekigambo naye nga ne bwakikukonjera baga nti oyo Sewanda gye kyasobolera ddala bulungi okukyogera naye ng'ekyamazima nga tuwakyogedde leero. Era nze mmanyi mu sayansi w'okukonjera bwe mba namuyingiddemu mala kusoma kwezi kikyatera okukola ne kyatakola nkukonjerera mu kyotera okukola awo oyita abantu bagamba nti kwezi ekyo kyayogedde kituufu kwezi yakikola wali ayitirawo yakikola nga ti awo ogundi oyo simuwakanira ogundi waba weewo ogundi oyo tayisa sikaati n'abaana bawaka kaakati omuntu amaze okuzuula nti eno toyisa sikaati kati agenda okukonjera eggambo nti n'abaana bawaka bakola ki obakwatako kati ng'enensi ekumanyidde ddala nti toyisa sikaati kati bwakukonjera kiri abakukonjedde naye kikola ki kikukwata. naye bwe natunuulidde mu katambi ako nalabye junior nga oba yabadde sengaawe oba mukakitaawe sengaawe ne mukakitaawe nga bamugoba okumukuba ng'adduka misinde ekyo nakisanyukidde nnyo obutaddiza kuba junior ku mafandali ge n'amalala ge nga bwe ngamanyi yabadde ayimirirawo bamukube naye abadzeemu naye keyaddusaako nze njagala ngambe nti eyo yabadde retreat n'afulumayo era musaba obutazza muliro abadde tannaba kudda. Ndabyewo mukwano gwo ne yakuvuma aze nayogera ebigambo bingi bisobola okuba ebituufu naye ekibuuzo kiri ndi ebigambo ebyo mu kaseera kano byetaagisa olwatta omwami nalumanya nti ki ekyakugaana okulwogera kubanga ebinanga babyogedde tebikyagasa kuba mirundi yafadda byali bigasa luli nga mirundi akyali mulamu kati tebirina makulu kyebayita okumala ebiseera ng'asiikira enkoko ebinyeebwa kati nze awo mirundi omutokojja wange mulabamu kintu kimu nga bannamateeka tozzaayo weeyambise mateeka naye bw'ozzaayo ojja kuba bali obawadde olukusa kuba oli ebyayogeddeko biteekwa kubanga bitono yakasuse kayinja mu kisaka alabe ekikola ki ekiddako kati gwe kyozzaako kyekimuwa kyaddako ntuliranye abaana wano nakyogera nnyo ne katikkiro wange Charles Peter Mayiga nenkimulabula naye n'atakiwulira buli lwe boogera baba balinda kyozzaako kibawa kye bazzaako so si kusirika olwo ne lulanda ate bo nga omanyi waliwo ebintu ebinyuma embwa bweruma omuntu tekikola mawulire naye omuntu bw'aluma embwa avudde mu mbeera n'aluma embwa n'agikunyulako ekifi ekyo kikola amakulu kati oteekwa okupima nnyo ng'olwana w'oyimiridde nti oli bwankuba oluyi nange ne mukuba oluyi kiriwo ekikola amawulire bwe mukuba oluyi kiriwo ekikola omusango nange bwankuba oluyi kiriwo ekivaamu ekinene bw'olabanga ekikyo kyekivaamu ekinene ekyo kite kuba bw'onoomukuba oluyi nga yakukuba kikonde ng'ate ozzaayo ejjinja ng'aleeta ejjambiya ekyo bwe kiba so kati nze advise yange gye nkyatulira nga ngamba kojja wange mirundi butayanukula asirike bwabaawo ekimukosezza obutambi bukwate buwanule jangwe waffe mu kooti mu mateeka kuba nabo bakola bali aboogera ebyo mwe mubeera mukola wano simanyi layikisi zammwe nakinaki ku YouTube kati naye awanule obutambi naye akolere mu kooti agende mu kooti atunke nabo defamation n'ebinakuwaza
era senga lubadde luli nga tetunnasonyiwa Tamale mirundi twali kugambye nti sayansi waffe kati atandise okukola yatabangula naye kirungi yatabangula Mwali embeera mwamusonyiwa. naye ekigambo kyafulumye waliwo yambuziza oba nabadde ku Megatron nambuuza gwe Sewandagi wagambye nti Kabaka yasonyiwa mirundi wamulabye nze ng'omusajja Omuganda Yes. nina byenzikiririzaamu mu lujjudde wadde nga nsobola obiwakanya emabega w'olutimbe Katikkiro bw'avaayo n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka yansindise n'okubeerawo kwammwe wano akumanyiiko n'aŋŋamba nti bawulirize owulire kye bagamba bwe kibaamu eggumba obasonyiwe tubasonyiwe era ssebo ne Ssaabasajja Kabaka akoze eki abasonyiwe kati nze ng'Omuganda ekyo oba kituufu oba si kituufu kyentwala ate ekigambo kya Kabaka ye Kabaka w'ebigambo era nze Ssaabasajja Kabaka bw'agamba nti nsonyiwe kuba nze kankubuulire fe olutalo lwaffe n'emirundi lwayisirwa kukoma wali gwe wandabira nga tuyomba lwali lukyeyongerayo lwali lwakweyongerayo tugendeyo eri ekaliisizo ekalagala tumuziikule naye Sewandagi ng'oli musajja wa bulabe nnyo tumukoleko effujjo lya Cromwell nakugamba nti abaakola effujjo ku Cromwell baamukolako effujjo si lwakubanga baali batyoboola eddembe ly'abafu baali banyumirwa okukola ebikolobero ku bafu baali bakyawa nnyo Cromwell baali balina mesagi gye baweereza abasigadde nti obwakabaka bwa Bungereza tebwemoolerwako era tewabanga omuntu yenna addamu okubwemoolerako eyo ye mesagi ffe gye tuweereza abasigadde bonna jangu Sewandagi mwemoolereko muvume nga bwe kubandika Kasajja katono ebinnyonyi na binene ekitwe kyange kyekyo Sewandagi ojja kunzisa enseko ekitwe kyange kyekyo sirina bwendi nze nvuma nga bw'oyagala naye kasita ozinga bw'oti n'ogamba nti Abaganda ne bwe mba neebase abaakuzingiddemu ne maama wange oba omuvumye n'abaana n'abazzukulu bonna oba bavumiddemu awo gwe kasolete ekigambo existential threat okutiisatiisa okubeerawo kwaffe wano mu Buganda awo bukazadde era awo wenna olutalo ne Sam Mayanja ekizibu kya Sam Mayanja ebigambo bye byayogera bya bulabe nnyo ku kubaawo kwaffe mu kitundu kino ekya Buganda mu nsi eno Uganda ne bannayuganda abalala era senga si Museveni ono gwolaba ne wajjawo omuntu omulala katwewungu nga gwenda bayagala okukwata entebe eyo nga nkugambye nti wano mu Buganda wano we wasinga emmundu mu Uganda tewali kifo kirimu mmundu kwenkana Buganda Mayanja akimanyi nti no tomwagala nti era omulwanyisa ekyo akimanyi nnyo yabeeranga tasobola era ekyo nkisaba nnyo Katonda kwezi saagala kukoonako ngoli yankonako kubayanyiiza naye kyensinga okusaba Katonda waleme okubaawo olunaku n'olumu Sewandagi ne Sam Mayanja lwe basisinkana bwe bati omuliro gujja kwaka kwezi maze emyaka gino gyonna sisibwangako mu kkomera naye olunaku lwe ndisinkana Sam Mayanja lwe lunaku lwe ndigenda mu kkomera naye wali ku ofiisi lwaki togenda bamulumbye ku ofiisi ye kati gweosuubira mulumba ate nze nina byentera okumanya nze sikwata mu kituli kya musota nga mweguli kubanga bw'okwatayo gujja kubojja kati ekyo sikikola naye abantu abatusigako obujayi kankuwa ekyo okulabirako kimu gwobeera nnyo mu by'ettaka ennaku ezo Zahara Nampewo yawaaba omusango ku lw'ab'ebibanja n'aguwaabira Attorney General ng'ayagala basazeemu akatundu kali ak'etteeka ly'ettaka akagamba bwe ow'ettaka nze Sewandagi ow'ekibanja ku ttaka ly'okkwezi bwe nkwata ekibanja kyange n'enkiguza Moses ekibanja nga sikugambye mba muguzizza mpewo ate ekyokubiri mba nkyejjeeko eyo ly'etteeka ly'ettaka kiba kifu nawulira ne mukwano gwange muto wange Kasibante oyo yali aladisi w'empigi ebintu ebyo abikola nnyo ebitaliyo era n'osanga n'omuntu nagamba nti ab'ekibanja takkirizibwa kugabana teriyo byansonga nti mugabane ekibanja musaleko ono n'ono etteeka ly'ettaka erya 98 kwezi ndi omu ku batalyagala n'obwakabaka bwa Buganda bwe bulalangirwa dikungubagira mu 98
gw'omukuba akungubaga natambuza nayambala ekkanzu yange baatugamba twambale ekkanzu enteera tetussaamu ngatto mu bigere twesibe n'ebimyu weesiba ekimyu nenyambala ekkanzu enteera neneesiba ekimyu nga kya lubugo nentambuza bigere nze ne mu nnyumba eyange ekwezi mu nnyumba eyange sitambuzaamu bigere ninamu sapatu ezitambula mu nnyumba eyange naye natambuza bigere okuva emaganjo paka ku Bulange nga tunoonya eki ku Bulange etteeka bwe lyali okukungubagira etteeka ly'ettaka eryakyenda ngaekiwejjowejo mulina kubeera ku Bulange watambuza bigere kyetwalina okwesiba bimyu tutambuze ebigere paka ku Bulange mwaliwo nga bameka twali tuwerera ddala ssebo twali tuwerera ddala nenkola ekyo naye etteeka eryo lyesaagala ebbye ennyo akawaayiro kaalyo namba 36 kagamba Ssewandagi ow'ekibanja bwe banaayinzanga okuteesa n'ekkwezi ow'ettaka bagabane ettaka ekibanja n'ettaka kubanga nze Ssewandagi ninako kibanja ate ekkwezi ayinako ttaka bwe banaagendanga mu kuteesa ne bakkaanya bagabane ekibanja n'ettaka kwezi otwaleko ekibanja n'ettaka nange ntwale ekibanja n'ettaka okyo kijjanga kukkirizibwa era abantu bangi babikola kati omuntu najja n'agamba abantu nti tokkirizibwa yadde okusala mu kibanja kyo tekikirizibwa naye aba RDC gwomanyi bukugu ki bwe balina minisita kati aba RDC mbasonyiwa kuba kati Kasiba nti talina bukugu naye minisita Sam Mayanja mukugu mu by'amateeka ate yasomba bya ttaka ate abitegeera ate yakolerako n'obwakabaka bwa Buganda awo baba obuzibu bwange naye naye n'agenda wansi mu bantu n'abawuddiisa bakole ekyo n'agamba omuntu kati nawulidde Kasiba nti ng'agamba nti mwab'empigi etteeka libagamba okuwa 10 okuva e Kampala okutuuga empigi ziri mayiraga kwezi nimira kyenjojo gy'olimira ekyalo bakiyita nkaaka bw'otuuka ekyenjojo mu tawuni okwata ku mukono guli ogwa ddyo ng'otunudde eri n'ogenda mu ndemayiro nga 15 mpangisa yiika y'ettaka emu omwaka gumu nenjipangisa buli sizoni emu emitwalo 20 asatu yiika y'ettaka ki emu emitwalo ameka asatu omwaka nenjipangisa emitwalo 6 ate nga mwami kwezi bw'opangisa sizoni eno bw'oba oyagala okubeera ku ttaka ly'omwami olirimireko emyaka egi oteeka okakasa nti sente zonna ez'emyaka ena wazikoze eki wazimuwa dda bw'oba tewazimuwa akugera wakati awo ng'ebintu bye byengera n'akugamba nono munange sizoni bweggwako wano mpaddewo kwezi yagenda okulimirawo naye omuntu gwe nojja ku kibanja ku ttaka lya kwezi emawokota mayiro 2 ngeri kyenjojo mayiro 10 n'okusoba emitwalo 6 gwe nojja ku ttaka lya kwezi emawokota mayiro 2 n'ogamba nti omwe 15 omwaka mulamba ngeri nsasula emitwalo 6 abantu bano tebayambye mwami Museveni beetaaga okuyamba mwami Museveni bamubuli mwami Museveni okola President Museveni nyini yekale kuleeta bintu ebyo mwami Museveni ebyokukola abimanyi President Museveni ebyo naye abireeta kwezi tetujja kukkaanya naawe kwekyo lwaki gamba nti Museveni ekyokukola akimanyi bwe yatuuka Embalala ekibuga Mbalala ttaka lya Mugabe balije najja mu kyaji kyaffe ekyeggwanga ffe mwe tuwa omusolo nga n'ab'Embalala bawaamu busente butono najjamu obutitimbe n'obutitimbe bwa ssente n'abuwa gundi balije ettaka lyonna mu kibuga Mbalala ne baligula ku balije ne baliwa abantu n'agenda ewuwe gyakyasembyeyo ewuwe ekiruhuula ebyapa bawadde ebyapa 10 abantu 500 nga gavumenti yakutte mu kyaji ky'eggwanga nebagulira ettaka lya bannanyini bagaggawadde era tebaddamu kuba baavu nebagulira ebyapa ebyo bali babawadde ebyapa nejja ekaseese ekyo ekibuga ttaka lya Mumbere yonna gavumenti nerigula nemuwa ssente ye n'agaggawala n'agenda akola ebirala abantu batwala ettaka nejja e Fort Portal eryo ttaka lya Mukama era ojjukira mukwano gwange Andrew Irumba nakati ali mu musango n'omugo wa Tooro kubanga ku ttaka eryo Omukama ali yaguzaako kitawe ka 10 mwaga ye omugo wa Tooro bwe yagenda wa Museveni biliyoni zonna bwe baazimwa bamuwalya kyapa kyonna nga tasazeeko lyono kyekibayombya n'abawa ebyo kizibu ki gavumenti ya mwami Museveni kyefuna okukwata biliyoni ezo ndaba babawa ebyapa kati
kizibu ki gavumenti ya Museveni kyekola okukwata biliyoni ezo nejja wano ewaffe ku ttaka lya Sewandagi ayina ettaka eriri ekikyusa square mile namba okugamba nti Sewandagi ebiliyoni zo 10 ziizo abantu katubawe ebyapa gavumenti etakomaawo negenda apa owulirayo mayiro 10 na nsiko balundiramu na bulundizi naye gwe kasita ogamba kubali ettaka eryabwe lyabika gwe kasita ogamba nti ndi omu kubalundira awo sente zebakuba ozimanyi emiliyoni 20 emino gy'amabaati 20 ensawo za seminti 20 naye egyo wadde baali bawakweza ekyo abakyoli bagamba nti eyo ofa ntono bwe bazze ewaffe ebukakkata oba olinako ennyumba yenkana eno oba olinako ki babawadde miliyoni 10 kiki ekigaana bano basaamu mayanja okwogera nga bali abakyoli babogera ne Museveni kubanga bali Museveni abawadde ezo 2 abe waffe ebukakkata ettaka baliveeko abasenze gavumenti yali wa investor kati eyagala bano abasenze bave ntono ng'ebukakata baguze 10 n'ayinako ennyumba mu Buganda wano gwe kwezi ozimba ennyumba mu Buganda wano waliwo yadde toilet gy'ozimba ku miliyoni 10 nga esuka emizigo 3 tosobola bannange toilet eri expensive nnyo toilet esusa emizigo egi bw'oba wakugizimba toyinza kugizimbira sente zitakansiwa miliyoni 10 naye ebukakkata wano babawadde miliyoni 10 bali kusuka miles 10 bazijjako bazimbeko ekitebe ky'amagye wano e Buganda gavumenti egoba bugobiki egoba bugobitaka ekyo kyembadde nkugamba nti tuvudde eri nga nkulaga bwe twali tulina obusungu bwaffe kutamala emirundi negye twali tulina omumukomya naye nkulaga nti n'abantu nga Sam Mayanja ensonga lwaki tubalinako obusungu zeezo bwe batuula wali mwami Museveni tebamubuulira bireeta mirembe mu ggwanga bamubuulira bitunyiga ekyo kyembadde nkulaga nti bw'obanga oteekawo kibaita existential threat ffe tuveewo nga tuli mponga byoya nga tuli banaku tetulina kye tulina awo twabika naawe kati mu mbeera eyo gye mbadde nkumaliriza nga nkugamba nti olw'okubanga kabaka w'ebigambo yagambye nti abamirundi abasonyiye ffe tetuddamu ekigambo kya kabaka ye kabaka w'ebigambo bwe kimala okwatuka tetuddamu tubuuza ki kyetuzaako Ssaabasajja tuddemu tukole ki ekyo kyetubuuza era tetuddamu kubuuza kirala ekitegeeza famire ya mirundi mwe obwakabaka bwa Buganda bwagisonyiwa era tukyaginako lutalo ffe kyetutunuulidde kati kyekiri bino ebiri mu famire kati esaawa eno nammwe ab'amawulire muyingiddemu ebyo bye bitatusanyusa ebyo bitali biwoomu era ffe kyetusaba nti ono aleke kyensabye kojja wange tayanukula mirundi junior wabula omanyi bw'okwata ekkubo ery'amateeka likanga omuntu mukono omuwanvu ogw'amateeka ne gumukyendera asobola okukola ki omukono omuwanvu ogw'amateeka omuntu ne bata omututte empanga naye bw'omugamba nti ŋŋenda kukuwawaabira ekyo kyokka kisobola omukkakkanya ekyokubiri kye ŋŋamba junior manyi nze ndi musajja muganda ate junior nawulya bulungi taata we ng'alina bingi byakkiririzaamu ekikolimo tekivaawo na ddogo tekivaawo na kyogo tekivaawo na kusaba nti oba simanyi gende wa pasita kwezi gende wa pasita gundi tekivaawo ekikolimo kivaawo na kigambo eki nkusonyiye nife nga batukolimira dda ne batatusonyiwa era kati oteekwa okumanya abatukolimira ate bo bali bubi nnyo okusinga bayinza okuba nga abakolimira bali bubi nnyo okusinga ggwe naye kati wooli ate siwe wandibadde singa tebakukolimira oyinza okuba comfortable omanyi kankubuleko kwezi bw'oba nze nabeerako mu kyalo waliyo enva baziyita nkolwa ozimanyi wezifaanana enkolwa gabeera mazzi wota gana ga bulijjo ogateeka mu sowaani n'oteekamu omunnyo n'otabula bwoti n'okologa n'olya ebyo bayita enkolwa eddigobe twagatabulanga naffe ne tugakoza kati bw'ova ku nkolwa waliyo ate eggobe nga kati mu mazzi ago
ossaamu eggobe nga libakazanga ossaamu eggobe n'otabula era nawo n'okoze eddigobe bw'ova ku eggobe eryo osobola okuba n'ebinyeebwa tonatuuka ku binyeebwa osobola okuba ne doodo oba entula n'obinoga n'oseruliza n'osotta n'otabulamu era ago amazzi gennyini amabisi n'olya emmere era ng'okyali ku ntula ezo oba doodo wasobolanga okuleetayo akazigo akaganda n'osuulamu olukati okafumbyeko n'osuulamu n'okalanga n'ogira ki n'olya era eddigobe bw'obanga awo nga toleeta akazigo akaganda wasobolanga okuleeta kabutto kennyini oyogedde eddigobe nenzijukira eddigobe jjajjange lyeyafumbanga lyonna ne lyonna ne liboobera bweriti kati nga bw'oleeta kati eddigobe libayita eddigobe zenva ziri ez'okubiri ze twayogeddeko ng'olidde n'amatooke bw'eba mmere y'amatooke nga olina eggobe walitabudde mu mazzi kyolya kye bayita eddigobe nali manyi nti eddigobe lyetooke liboobeze kati bw'oleeta akabutto n'osiika olwo ojja kulya bibiri ziba zibuguma enva ate nga nsiikeko era emmere etambula bukwakku bw'ovaawo osobola okujja kati olwo n'oyingira ku binyeebwa bw'ova ku binyeebwa n'oyingira ku bijanjaalo bw'ova ku bijanjaalo n'ojja ku nnyama bw'ova ku nnyama n'ojja ku nkoko naye eriyo alya eggobe nga yali alya nkolwa alaba nga ali bulungi nnyo era asobola n'okuba omumativu okutuuka ku ddigobe asobola okuba omumativu ennyo ng'alya ddigobe nga tamanyi nti eriyo abalya enkoko ate ayinza okuba omumativu ennyo nga tamanyi nakumanya nti eriyo bakwezi b'osobola okuleeteka nga enkoko sijja kugirya bampe kijanjaalo nga kagamba bo n'enkoko tebakyagira ki bagikoowa kati ekyo kyenkugamba bali abakolimira bayinza okuba obubi ennyo naye ekibabeeza obubi okusinga ggwe kyekikolimo kye balina mu kamwa kaabwe era bwe bakikolima kikwata walifunye akakadde ka ssente ofunawo 10,000 naye oba ofunye era oba osinga atalina oba olya doodo omusiikeko ng'osinga ali enkolwa kituufu naye tomanya osanga wali badde olyaki nkoko oba n'enkoko wali badde tokyazirya oyinza obutazikoowa ng'olwoyagala KFC kubanga ali enkoko akwata 5,000 n'agula enkoko ennamba n'etwala obudde ne bagifumba ng'ate 5,000 gina we gigula bifi 2 kituufu bifi 2 ne bukipusi butono nnyo n'akacupa ka soda 5,000 wali bw'ogenda kuyaya entinda nakani 5,000 oyo kati mufaanagana naawe aguze ennamba n'abeeka ne mulya kitegeeza abeeka bw'aba ayagala bonna balye akwata 5,000 ameka 5 ng'ogijja eri naye bw'oba togijja eri 5,000 giggulira kikuloyira kati ekyo kiŋŋambako gya wange ekikolimo kivaawo n'ekigambo eki nkusonyiye kojja wange oyo Tamale Junior eno essaawa yakusiriwala n'afuuka omusiru addeyo eri bali abamusimbyeko olukongoola abo abameka 3 bwe kiba kyetaaga kufukamira fukamira wansi obeetondere ng'obaagalamu kigambo eki nkusonyiye niye bakola ki teweetaaga kuba na kyewakola teyavuma teweetaaga kuba na kyewakola muntu okumwetondera kankubuleko kwezi eriyo omuntu asobola okunyiiga n'afuna obusungu lwakuba osibye ettaayi kituufu era ng'oli tayagala nsibe ekyo kyokka kyekimufunyiza obusungu nankyawa nanvuma n'okunvuma nze kati nabadde ntambula eyeggombe olina ngamba naye mwami Sewandagi nkumanyi ng'omuntu awa emmenge ennyo naye ate abaami ba Kabaka ng'ate wano bakuvumirira nnyo bagamba nti waligenze tosaana kubeera mubaka wa paalamenti naye nvaire mugamba nti abo baba bapumbaavu ndi wate okozeseza olulimi lubi nnyo olwo bavumye ne mugamba kankubulye obupumbaavu kitegeeza busiru abaganda mu ngero zaabwe bagamba nti sebusiru bwa njoka zitta nnyinizo nga zeerabire nazo mwezikola ki mweziri nga ndi kati abo abaami basanze nga bavumirira Sewandagi tebamanyi Sewandagi embeera esinga okumbeeza bwe nti kwezi olabe nga ntambulira na ku pikipiki si ndala ya Bwakabaka bwa Buganda ensonga enkyaya
Bassam Mayanja bowulidde nga mbogerako ebingi ennyo nga bwe mbyogedde. Bwakabaka bwa Buganda ntunulya existential threat eri obwakabaka bwa Buganda. Ensonga eyatukyawaganya ne Tamale emirundi tumwogereko ebikikinike ya bwakabaka bwa Buganda. Ate nga yali mukwano gwa ffe twaweereza, nze naweereza obwakabaka bwa Buganda nga nkyali mwana muto. Abasajja ne bajja buziwako ewa muzeeyi twagala obo n'abo tubatwale. Jjajja yawulira kimu nti bagenda kuzaako kabaka. Nga tamanyi nti gyatutwala eri okufa. Olwo mugenda wa? Mu nsiko. Era bwe twagenda eyadda nadda ntya? Wadde omuweka. Abo boolaba kati abaliyo bye bakola ebyabwe ku ssaawa eno bafuna n'omusaala. Kwezi ffe tuweereza obwakabaka bwa Buganda nga tetufuna siringi 5. Kituufu. Twajjanga ne mu miitingi ne twesondamu siringi ezigula ecupa ya soda ne keeke. Nze bwe baali bazzaako omutanda enaggalabi mu 9 mwezi baamuzzaako ng'ennaku z'omwezi 31 Julaayi. Nagenda enaggalabi ng'ennaku z'omwezi 6. Nga bagenda muzzaako 31. Nagenda enaggalabi ng'ennaku z'omwezi 6 Julaayi. Ebbanga lyonna walimala naggalabi? Ne mala ennaku 2 mu ezo. Ng'oweereza Obuganda? Nga mpeereza naye nga sasula ya siringi ameka? 10. Muli mu kusiba muli kukola ki byonna? Kuwawula kola kikulongoosa wano longoosa wali. Era nze ndekayo okulongoosa ng'ennaku z'omwezi zaali 26. Kubanga ennaku z'omwezi 26 abakongozi jjajjange wajjira nabo nze olwabalaba najjayo bujja kanzu yange mu nsawo gye nayina ne neeyunga n'abakongozi kubanga waliwo akatundu ke twali tetuyingiramu ffe abaali bagenza okukola ate nga bba abakongozi balina kutuukayo era ne negata ku bakongozi ne ŋŋenda paka ludda waggulu nakolanga mu president's office. Ensonga ezanzigisaayo nga Ssaabasajja Kabaka ng'afuna akakadde kamu n'emitwalo 6. Mwaka ki? Omwaka ogondoza gwali gwa 9 nga mu. Wali ofuna ssente empitirivu. Ensonga etugobesaayo. Okimanyi mu 6 nali nfuna omusaala emitwalo 15. Ensonga etugobesaayo. Kabaka bwe tugenda okulwanyisa Federo, okusaba Federo mu lukiiko. Nze ne bannonde ne Mmengo. Wali okola mu gavumenti ne Mmengo? Ndi Muganda akola mu gavumenti. Kabaka n'anteeka kakiiko akasomesa Federo. Twali Namataba we twakuba olukiiko olwa Federo. Omwana kati mbaka wa Parliament n'alikodinga akatambi. Nga ndi mu lukiiko ndi mu kazindaalo. Owandula. Mpandula bigambo. N'akaleeta mu ofiisi be kabakwa. N'akasimbaani olwo? Amelia Kyambadde. Amelia n'ataddiramu muganda munne. Enkeera ne bagoba. Amelia yennyini yagoba. Ye kitange ne mukazi. Yalina obuyinza obugoba. Mwe mu nsi muno sinnamanyayo muntu yabadde waggulu awo nga si w'amaanyi si wa kiki naye ng'alina obuyinza obusinga abantu bonna. Ye mukyala Amelia Kyambadde. Kiki? Waggulu awo ng'abeera ku 4th floor. Wano nga ku Parliament? Era ku Parliament bagiyita 4th floor nga kwabeera. Nga bw'agamba nti kwezi bamwe milioni 10 tewali ajjamu bazikuwa n'atawandiika wantu wonna. Ne watabaawo n'amubuuza nti lwaki kwezi wamuwadde milioni 10. Amelia Kyambadde n'agamba nti otaddamu okulinnya wano. Ne watabaawo akugamba ne Museveni n'atakugamba nti yitabo ojje wano. Ng'olwo amagye gakwatira wali. Ate onaayitawo n'olagawa. Katonda wange. Kati nzirayo mu 2000 ng'ate bidandisali yatuzaayo. Sokonedde katono. Oli bw'akwata akatambi yajja kukubega okujja mu lukiiko olwo. Amanyi Abaganda mulina fitina nnyo. Mwewalana. Buli w'otunula wano olaba bagezi banno singa kwezi avaawo ne Moses ne bavaawo awo nze nja okuba omukulu. Kubanga mu biseera ebyo essimu zaali zizze. Mu 98? Zaali zizze naye nga si nnyingi. Si nnyingi. Yalikodingisa omuntu yagenda ne teepu. Omuntu atunula n'alaba
waliyo ekifo ekiri waggulu awo kwezi bw'abaawo ne gundi oli ekifo ekyo basobola okiwanze nti nedda bajja kiwa kwezi onaalwana ne kwezi okulaba nga kwezi okola ki nga kubo nkokola wakiri eyo aba akola ki akirya bagende okukigaba nga akisigaddewo bwomwe ebyo bizibu biri mu Buganda nenzirayo mu 2 mu 2000 lwe tusinkana Museveni emweya ne Muzeeyi Bidandi Ssali ng'omaze omwaka gumu ng'ovuddeyo eri ewa Museveni gyali giwerako ng'etaano nga bamaze okumansula nenzirayo ne tuddayo naye wakati awo era nziramu tugenda mu Bidandi akuzayo mu State House nga Amelia Kyambadde gyali olwo wakati atolo ngenda na kitongole kirala ngenda na mukyala Kiguli abavubuka abali underprivileged eyo kati gye twayingira naye wali waggulu nga tetuzzeewo ne tuyingira awo olwo tukolagana ne Muzeeyi Bidandi Ssali yatuzizza mu kintu kutambula n'amaanyi gaffe gonna nga bwe gakola ki kati mu State House ku mulembe gwa Amelia Kyambadde wali okulangana kwezi waliwo byesobola kubuulira era byesoogedde tobimbuuza tugende mu maaso kubanga byesoogedde tobimbuuza era bimunjanga kubuulyako bitono naye byenkubudde banga okola ki otwala kati awo netubeerayo beeno obuzibu obulala we buva Bidandi amaze okuzaayo olwo ofuna mmeka phase 2 ezo zireke naye awo tuvaayo ne Bidandi twavaayo naye okuvaayo naye then ate banonda akakiiko ka Kabaka mu 2008 akaseeke akalwanyisa etteeka lino eritaka lyenkoze eki lyenjogeddeko kati bwe mbikulaga nti ffe Obwakabaka bwa Buganda butuli mu musaayi tubulwanirira bulwanirizi nga tolina kyotuwadde kati abantu bangi bembadde nabo nsobola bakumenyera nga bo baava eno ne badda eri nga babadde bawanda omuliro gavumenti ne bawa ssente nga basinzira ku Bwakabaka bwa Buganda kojange mundi gwe twogeddeko y'omu ku bo eyazifuna teyali mugagga ebyo byagamba nkugambye wajjira eno mu gavumenti n'ennyumba ye yezzana Muzeeyi Bidandi Ssali yali agizimbye ng'agimaliriza eyekyengera nga tendaba kubaawo nga tebiriibwe ebyo ezzana nnyumba yezzana Muzeeyi Bidandi Ssali yagizimba n'agimaliriza Bidandi Ssali ngaeyakwata ku bantu bangi ku mukono nnyo lwakuba abantu mu Buganda bamulinako obukyayi naye ajja kufa nga yeebuuza nga ekibuuzo takifunye kuba ne bwe yantuma nagenda Mengo nkakasize ddala Abaganda okukyawa Bidandi Ssali yabakola ki nga tekiriiwo era kati alina kyakubuuza ennaku zino kuba yatugamba nti mwe mugamba nti nze mbalemesezza okuba wa federo naye bwe ndivaawo awo era temujja kufuna federo Bidandi Ssali bukyanga ava okumpi ne Museveni kati emyaka 20 mugumu yavaayo biliyoni eka 3 kati emyaka 20 mugutya mugumu n'abaali babanja federo tebakyagibanja abala basala ne badda naye nga bagamba nti abala basalidde ne badda wa Museveni gwe baweereza naye waffe Mengo gye bali kati gye baweereza naye nga baweereza Museveni bwe kiri naye Bidandi Ssali gwe basigako obukyayi nti yabamisa federo bwe yavaawo n'abasaba federo ne bakola ki ne balekerawo kitegeeza ki nti balinga abaalinga bagamba nti bo balinga baagala kubiya waabwe Abaganda bafuuka nyanja teyaza kyayo owaffe yaaba omubi ate Abaganda tulowooza nnyo nti oli yajja okutuyamba atali wa munju okutunulira ebyaffe kati ebyo mbadde mbikulaga nti bwe nabadde nagenze Gombe n'ensangayo abaami ba Kabaka nembatula bwenti nga ndi kakati buno gwe mwami wa Kabaka ng'okolera na musaala nze mpeereza Obwakabaka bwa Buganda nga sikola musaala nkubuulire nalina emirimu gye nkola nenjirekawo ngende nkolera obwereere ono takolera bwereere naye walina omutima musajja gwe ogwagala Buganda nakati nkyajagala lwakuba loba ginkyayisiza naye abo nja kulwana nabo bulwanyi ogenda kulwana nabo otya teri kyamaanyi kisinga bigambo ogenda bakubisa bigambo naye Sewanda gigwe entalo olizikomyawo ndi mulwanyi w'amaanyi Katonda alabika bw'ati ekyo kyeyantondera olinga tamala emirundi omugenzi era nina okweraliikirira nti
gavumenti ya muto wange Kyagulanyi eyinza okujja ate nayo nenjirwanyisa kiki tinyinza okuba tebamubaleeta muto wange n'amaanyi gonna n'atuuka mu buyinza kati ate abafere ne bamuwamba kati ate n'otandika ate nenzira yemabega ekyo buli lwenfukamira wansi ku kyoto bwe nti nga nteekako oluku nteekako akasaana nteekako endagi nsaba Mukama Katonda ekyo kireke kubaawo ng'oli ku kiseera kizibu nnyo buli lwobaako nekyo fiiririra obeera mu kiseera ekizibu abantu bangi balina kyebafiiririra nga bafiirira lubuto lwabwe omuntu afiirira olubuto lw'ekkwezi yoyo gwe batuma nti genda oleete omwana wo tumusaddaako ofune obugagga nga tamanyira bwe bugenda kuva tebamugambye nomugamba nti olumusala bwoti nga ekibokisi kubanga waliwo gyogamba nti safe erimu biliyoni ne biliyoni za sente naye olusala omwana wano ng'eyeesumulula nga sente ziyiika tamanyi naye bamumatiza nti olusala omwana wo nga sente zikola ki zijja kati abo abantu babulabe nnyo era babi mu nsi muno bakola ebintu ne bakulowoozesa nti bali ku ludda lwo naye nga tebali ku ludda lwo kati nze mwabo sibaamu kwezi nze sikweka bwe mba sikwagala sinyumirwa kusiimiikiriza naye ne Buganda abantu bangi basiimiikiriza kwezi nonkyaza wano notandika n'okwewuunya bwoti mwami Sewandagi nga nsanyusa okola naye nga wankyawadda nga nkutunuulira bubi ogani akasajja kano kafa ddi ne tukawona naye ekyokufa nze sagala nnyo kiteeka ku muntu kubanga nawe tomanya ddi lwolifa abantu kati olwekikola nkikubula ekwezi omutemu taba nakisa kababeere bali ba training eri mu training bwakutta ku ssaawa 2 ye naafa ku 2 dakiika 5 aba awangadde dakiika 5 nga gwe toziwangadde ye omulimu gwaba agukoze ate gwe si gwoba omuse ye yaba akusse kakati nga tumaliriza abantu abo benzize nkulaga abannanfuusi naddala wano e Buganda bangi yensonga lwaki wano e Buganda wangu nnyo nnyeko okuva ewaabwe eggulu najja wano n'awangula ssajja lya Beene ng'ate kwezi tasobola kugenda ggulu n'awangula nnyeko ne bwaba tasobola kutambula tosobola kugendayo n'omuwangu ne bwe bategeka mpaka za misinde nga nnyeko wakugulu oku nga goddusaaga bajja kutega emisanvu mu kkubo bayinza waakiri bakukwata ne bakusiba ku muguwa nnyeko n'amala okutuuka ne balyoka bakuta n'otuuka ewaabwe bo bagezi obusiru buli wano waffe nabadde ntula nabe omukyala Salaamu Musumba yayogedde ekigambo nakiwulidde naga nti Abaganda muli babi nnyo ne mukkiriza buli kyabusiru buli kyabuseegu buli kyabuwemu buli kitakolwa okuzannyira mu lulimi lwammwe omusajja n'ava eri nga ye lwabwona ne yeetuuma Sentamu Sewandagi n'abagamba n'ogamba nti ye wa kika kya Mbogo muzzukulu wa Kayiira Emugulu ne musimba omutuba naye nga ne bakwezi bamumanyi nti yebisekezi wano mu Kampala wano waliwo abaana ng'oli yajja ewa kwezi n'amulaga ensi nti ono mwana wange naye ngaekituufu si wowe n'amulaga ensi naye ng'ekimuleesa okumulaga ensi ye kwezi bamuwadde sente era ye najjangu Sewandagi ng'alumiriza nnyo nti kitange ye kwezi oli ne kwezi n'avaayo n'alumiriza nti oyo mwana wange naye ng'omwana oyo ye Lwankyende yazaalibwa emayiro 5 eyo naye olw'okuba nga ayagala okuwangula ekifuano n'akwata obusente n'abwa kwezi ekyo ekyobusiru bakikola wano Buganda wokka ekituufu eri ewalala bwe boogera naawe emisana bwe badda bokanga nti oyo nno yabadde azze ayagala mbu tugambe nti ffe tumuzaala wano akole kino nti azze naki nti yazze ne sente sooka ozikwate kati kino nga bakitambuza mumpolampola mu ddakiika ntono nnyo nga kibunye wonna gwe buli gwotuukako nga nze mutabani wa kwezi tusanyusa kulaba mutabani wa kwezi naye nga bo bamanyi bwovaawo ngaolaga ni wa kwezi tebateekayo sente nti kwezi agambe nti oyo mutabani we olowooza luliye nte kwezi gye yatuwa twagirya yaki sente zaali z'oyo kati ekyo kabagendo kikutambuzaako ogenda okuva mu kalulu nga kakoze eki nga kakubye ati njagala otunule
kyetugenda wagambye twogere ku reforms naye njagala okijja wano wetuli tututaalaawo abantu basatu baleese reforms naye nga bonna boogera ku kintu kimu reforms Norbert Mao aleese reforms si muganda naye alina ebikwata ku Buganda bibiri wa DP ate mukyala we muganda oyo aba Munyoro owokubiri yaleese ye Mathias Mpuuga Nsamba ebirala byonna bisobola okuba nga beboogera nga nze mbitadde ebbali olw'okuba nti yali minisita wa Kabaka onaye kamuteeke wano e Buganda n'erinnya ng'alina erya Nsamba owookusatu ye Steve ye Lumu Richard Lumu naye erinnya eryo Lumu lyaba Ndiga ebirala bye bamwogerako saagala kubyogerako bonna baleese reforms 3 reforms zaabwe 3 bw'ogenda ozitulamu zonna bw'oti n'ozeetegereza ziyamba omuntu omu President Museveni ate tezimuyamba kufuga kati gino emyaka gy'afuga ejijja zimuyamba kutufuga ng'afudde nakigambako abantu nti mwami Museveni ateekateeka okukulembera eggwanga lino ne bw'aliba ng'afudde asigale nga yakyakulembera eggwanga lino njagala osiibule kamalirize n'ekyo muzimu ku reforms olimu yagambye nti twagala kuzzaawo presidential running mate nga bw'obeera president nze ndi depute wange ekyo kitegeeza okimanyi nze bwemba president bwenvaawo ofuuka president n'otukulembera ekisanja ne kiggwako so nga olwaliro president bwenvaawo vice president ataking over nassaawo okulonda mu myezi 6 ekisanja bwe kiba tekibuzaayo mwaka gumu president amalako nga kikyabuzaayo muki omwaka gumu akakakodde nakababuulira dda nga bwe bakola Tanzania akakakodde nakababuulira dda muzimu ku ngeri kati ahanga bwe bakola Tanzania Magufuli yafa Suluma n'atwalirawo Suluhu teyaddayo mu kalulu kati Suluhu tebagenda mu kulonda tujja koma wano twogere n'abakuwuliriza wano tewali ajja kuwangula Suluhu tekisoboka ekyo nakyogerako bwe nali nkyali ku analysis nga mbalaga engeri Muhoozi gy'asobola okufuukamu president kuba ensobola esooka eya Muhoozi ng'azze direct kalulu tutaddewo okulonda kayinza omukaluubirira Muhoozi Kyagulanyi ako tayinza kukawangula ne bw'asaddaako enjiibwa ne bw'asaddaako ab'ekika kye bonna n'abakola ki n'abateeka wali ako tasobola naye nakugamba nti asobola okuwamba nga munnamagye n'awamba obuyinza engeri ey'okubiri gye nakugamba gy'asobola okufuukamu pulezidenti yeeyo era naye eri mu reforms nti ekibiina tuve mu presidential tugende mu parliamentary ng'ekibiina ekisinziza ababaka abangi kyekirenda pulezidenti kati bwe bamala okusinza ababaka abangi Museveni nga ye chairman wa NRM n'agamba ba NRM nti mulonde Muhoozi nga ye pulezidenti tafuuka pulezidenti era afuuka ezo reforms ani azireese era abasajja kati omulala aleese za presidential running mate nakugamba nti mwami Museveni asobola okukola bw'ati nga tugenda mu kulonda n'agamba nti tuyisize ekyo ono amaze okiyisaamu ekya running mate ayiseemu kati najja agamba nti vice president wange n'anoonyayo abaganda gwe baagala ennyo gwe banaafunirako akalu ti ye Charles Peter Mayiga ne balonda akalu kubanga etteeka bwe ligenda manya berabira amateeka gano emabega kigagamba lyogera ku president bw'afa bw'aba taliiwo ani addawo wabula wansi lirina gwe litayogerako nti vice president bw'avaawo president ono addamu n'alonda vice president omuki omulala kati Charles Peter Mayiga gwe tugambe nti bananga batuwadde efe abaganda ye ka Museveni abeewo Museveni ng'akawangula vice president we Mayiga nga bamala okulayira mu February mu mwezi ogw'omukaaga nga Museveni tasobola kumugoba running mate tagobwa okujja kubano bwa points obwa points kati Museveni ng'ajja agamba vice president we nti waayi emyaka gino 5 obadde ogenda okufuna omusaala gwa ssente bweziti tunulamu ofuna emolument zino ofuna zino ate bw'ovaako biri by'ofuna kubanga byaggwadde aba vice president bye bafuna bingi nnyo ng'amugaa nti kati ssente zino tuzikuwadde lekulira
gwolabayo Mayiga okusiriwala oba Sentamu Sewandagi kuba lwaki njogera ku Mayiga kubanga kati ye Katikkiro muntu ali popular mu Buganda gwe tusobola okuteeka mu byobufuzi n'ababufuzi simwogerako lwabubi naye mutaddewo ng'ekyo naye kati kaneegeze Sewandagi gwolaba Sewandagi nga bamugamba nti sente ze ez'ekisanja eky'emyaka 5 tuzikuwadde ne tukwongereramu na zino lekulira Sewandagi n'agaana tekisoboka bwakeera ku makya n'agamba nti nangiridde bannange obulamu asooka kulwala nagati obulamu tebukyansoboza neerwaza n'abula pulezidenti akyalabika nti bana pulezidenti mulwadde nnyo bakwezi bo beetaagamu ki kuba bwamu buwika sente katono nnyo nga bakuba mutwe gw'amawulire munene omusajja mulwadde nnyo mulwadde muyi nga wayitawo emyezi emirala egyo tuli mu gwa 8 ngadda na kiwandiiko ng'akisoma ti bannange munsonyiwe nebaza pulezidenti Museveni wampa obuvunaanyizibwa ne bannayuganda mwatuwa akalulu mwebale nnyo naye abasawo bampadde amagezi nti okuba omulamu nina kuva ku kifo kya vice president mpumule so president nkusaba kkiriza ndekulire ng'awaayo okulekulira kwe olwo Muhoozi yavadda mu magye minisita wa nsonga za munda ng'akwata kifo nga Museveni akola ku makya ng'alonda nti nonze vice president omupya ye General Muhoozi okiraba njagala mmaleyo male nonze vice president omupya ye General Muhoozi palamenti yo teremwangako kuyisa muntu n'ogu nga Museveni amwagala nga General Muhoozi amala okulayira ku bwa vice president olwo tetuli mu gwa 10 amaze okulayira ku bwa vice president tugenda otuuka mu December nga mwami Museveni naye ajja bannayuganda munansonyiwa abasawo bampadde amagezi nti nkaddiye nnyo sikyasobola kutwala ggwanga lino mu maaso n'olwekyo ndekulidde etteeka ligamba ki vice president si Muhoozi n'omwaka tebagumazeeko kabadika bonna baze balwala abantu beerabira abantu engeri gye bazanya obubadi tululi Abamerika engeri gye bazanya akabadi Biden yasaba emyaka egi bwe gyamala okuggwako nga bo bamaze okudizayininga nti Kamala gwe bateeka okuleeta naye nga Kamala tebalinayo bamuleeta n'ayita ku basajja nga wabaddewo akalulu aka bonna Biden n'alemera mu kintu naga nti amaanyi ngeewulira era nze nsobolera ddala bulungi nnyo okubatwala mu maaso emyaka emirala egikola ki 5 kubanga amateeka gabwe gabakkiriza ekibiina kyabwe gabakkiriza ebisanja 2 ekibiina kyabwe kibakkiriza nti omuntu tumuggyako bujja ng'agaanye bw'aba agambye nti nsiddamu awo tuleeta omulala naye waba si yagaanye nga batandika kukola mikolo gyabwe eginominatinga nga bagikola nga banominatinga Biden kudda ku kisanja kyakumeka vice president tanyega asirise bwekye ibbanga litambula nga litambula gwolowooza oyo Trump yali ayinza okuwangula Biden mu debate Biden yatuuka mu debate neyefuula ekifeera n'abanga byogera tabitegera mbu yeerabidde nnyo okuva ku debate ya Biden ne Trump Biden taddangamu kwerabira naye kwolwo yeerabira olwamala okwerabira ne banywanyi be Barack Obama nga bamugamba nti lekulira watulaze oli munafu nnyo tokyasobola kumalako naye obudde nga butamala olwajja okulekola gamba nti vice president wange yabaakwata okugira ku kinga Kamala ekintu akikutte era mu mbeera zonna Kamala agenda kufuuka ki president mu mbeera eyo eyafuuke kati so bano benkugamba abatulimba nti baffe nze saagala reforms zirabire woli eyazirabye technically wadde nga nsoboledde ba technically nziraba mu layman's language nti bonna abasatu mu mbeera yaffe ya bulijjo bonna abasatu Maawo Lumu ne Mpuuga bakolera omuntu ogwo Museveni bamukolera ki atufuga atya enkya ne bwali bafudde nga tali mu buyinza kale omulungi omulabi w'emikutu gyaffe gino bwetyo bwe tutambudde olunaku olwaleero mbadde ne mukulu Sewandagi gwe tubadde tutambula naye nga tutunuulidde ensonga nnyingi nnyo ezibaddewo tujja kumuzza olunaku olulala nga tukwetaaze ssebo bagambe balondemu mu bye twogera ebingi tufukumula